nga tugezaako okuba nti tujjukira radio abayimbi ab'enjawulo bajjumbidde okucelebrating obulamu bwa Mozey Radio. Kino no kitegeeza ki? Nti radio okuva we yafa abayimbi baasalawo ne bagamba nti buli nnaku z'omwezi nga lumu tugenda kukola ebikujjuko oba emikolo egy'okujjukira obulamu bwa Mozey Radio. Kitegeeza ki eri music industry? Kino kitegeeza ki eri abayimbi b'e Uganda? Era kitegeeza ki eri bannayuganda? Ekisooka, bw'oba ng'oli muyimbi, fuba nnyo okulaba nga ebintu by'okola biri kujjukirwako oba biri celebratingibwa nga Mozey Radio omulaba bw'akikola essaawa eno, nti taliiwo naye ate ebintu bye yakola kati byebitambuza erinnya lye, byebitambuza legacy ye, naye nga ye omuntu in person taliiwo. Oba okitegeera? So abayimbi bajjumbidde okuba nti bacelebratinga Mozey Radio buli mwaka. Kino kibeerayo buli mwaka ennaku z'omwezi nga lumu, Mozey Radio nga bamucelebratinga olw'ebyo bye yakolera music industry ye Uganda. Abantu mwenna abali eyo okucelebratinga Mozey Radio tukitwalenga ekyokuyigamu, anti ye yakola bye yakola n'agenda, wabula ebyo bye yakola essaawa zino bibiri mu kumurepresentinga waatali. Oba okitegeera nti essaawa zino eno kizibu nnyo okutambula n'otawera kuyimba lwa radio. Oba okitegeera? Oba radio and Weasel, kizibu nnyo okutambula n'otawululirako. Kati gwali eyo kikyokoze ekigenda okuba nti kireka legacy yo ng'ovuddewo. Abayimbi okubeera obumu nakyo kintu kya makulu nnyo, kubanga ebiseera ebisinga abantu basiimibwa nnyo nga bavuddewo, nti awo omuyimbi gundi yali w'amaanyi, yali muyimbi mulungi, naye ng'ate bwe yabeerangawo temwamusiima, wabula mwamusiima ate amaze kufa. So ebiseera ebisinga ate omuntu okumusiima nga amaze kufa erudda ye ng'omuntu takiganyulwamu, kuba ebiseera ebisinga omuntu afunamu nnyo mu ekyo ekintu ky'aba akoze ng'akyaliwo, ng'akyali ku nsi. So tuyige nnyo okuba nti abayimbi muyige okuba nti ate mweyagaliza. Oba okitegeera? Muyige okuba nti ate mwebeererawo. Okitegeera nga mwebeererawo mu buli kimu. Okitegeera? Muleme kwerekerera anti gundi oyo gundi ate gundi ali bino ate gundi ali bikino. Tebisaana. Essaawa zino tucelebratinga Mozey Radio, kitwale kati gwe gamba nti singa abadde muyimbi gundi nga essaawa zino yagize, tuyinza mukola tutya? Tuyinza okumucelebratinga ku byakoze. So mwekube mu ttooki. Naye nga abayimbi okuba nti bajjukira Mozey Radio kikola kirungi nnyo, kikola kirega obwa Sseruganda, kikola kiraga nti Mozey Radio mumusiima bye yakolera eggwanga. So tugende maaso n'okuba nti tujjukira Mozey Radio mirembe, nga tumucelebratinga mirembe. Oba okitegeera?